The Alternative Digital. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi erigwe munnange atwekuumiddeko lunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubalira ddala 27 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 nkwaniriza mu programu yaffe ya voltage esookedde ddala mu kifo kino ekipya we tuli oba we tugenda maaso n'okuba nga tukuweerereza era nga olunaku olwaleero munnange show yaffe eno bwe tuti bwe tusazeewo okuba nga tugikola nga bwe tuzze nga tukitambuza ni ne bannange mu studio zabamaze okuba nga baneegattako omwami Muwonge Vian okuva mu National Unity Platform ajja kuba tubuulira ebizze nga bitambula ku mikono gye mugatta abantu nti yawandiise ebbaluwa ng'agiweereza eri abakulu okuva mu kibiina kya NUP yeemulugunya ku nsonga y'okuba nti munaye waliwo munnakibiina ayagala okwesimba ate mu constituency naye gy'agiddemu naye nga munnange ono yateesa nti yalibadde yeesimba mu kitundu gy'ava okwongera okugaziya obuganzi bw'ekibiina mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ajja kuba tubuulira ebimu ku ebyo bye tuzze tulaba ku mikutu gye mugatta bantu naye nga tali yeka mwami Sendagire Muhammad okuva mu National Resistance Movement yamaze dda okuba nga akkalira mwami Mayanja Robert naye yamaze dda okuba nga akkalira mu ntebe okuva mu People's Front for Freedom bwetu bwe tuli olunaku olwaleero okusobola okulaba nti tukuweereza tugenda kuba ate tutunulira ensonga zikwatagana ku byabufuzi ebbugumu liida abikanga eritandise okusituka nga twetegekera okulonda kwa bonna kwa 2026 bino nno biranga kibutunulya ebyali mu kulonda okwali ekawempe okwokuddibwamu okwokugiza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North bingi ebyaliyo ensonga z'ebyobufuzi zaali z'amaanyi nnyo bacandidates baali bangi newankubadde nga abamu obaoliawo bajjira ku bannamunigino babayita ba independence nga tebalina bibiina mwe bava naye nga ate balina ebibiina gye baasookera
tujja kutunulako ku nsonga lwaki kati ba independence batandise okumerukawo abantu tebakyakiririza mu bibiina byabwe bagenda bagwamu obwesige mu bibiina oba bibiina tebikyabakolera nga bwe byakolanga nti kakati omuntu n'asalawo naga nti kanzijje kubwa namunigina. N'ebirala bingi bitugenda okuba nga twogerako ebiri e South Sudan tujja kwogerako ku katono ebiri eyo vice president yakwatiddwa kwegamba n'ebirala ebitambulira awo. Ono yali vice president yasookera ddala mu ndooza mu ggwanga erya South Sudan. Ensonga z'ebyokwerinda boolyawo ziraliikirizamu nalabye abantu bamugaga nti kati batya n'okutwalayo ebintu olw'ensonga nti waliyo olutalo olugendera ddala mu maaso. Ffe ng'eggwanga tukosebwa mu ngeri emu oba endala naye ate mu nsonga eno nga tutunuulidde eggye ly'eggwanga erya UPDF abamu batandise okugamba nti kati bano basobola okutundibwa awantu wonna ffe azino nga aziwavaayo akasente. Tetukyaliyinako ffe nga bannayuganda tugenda kuba tubyogerako ku katono nnyo so osobola okuba nga okozesa emikutu gye mugatta abantu kwe tuli ye Alternative Uganda ne TikTok TV ku Facebook ne tusobola okuba nga tutambulira muteekayo endowoozayo nja kubanga ate ngisoma so nga ate YouTube channel yaffe eri The Alternative Uganda ku X kwe tuli ku Instagram kwe tuli kwe kasotekamu The Alternative Uganda osobola okuba nga ate otufuna kansooke nyaniriza abakulu benderawo mu studios oluvannyuma tube nga ate tutambulirawo bottereevu Mwami Sendagira Muhammad kyasanya okuba nga nkulabyeko ekisiibo kikutambuza kitya nga bw'obuuza ne kuba tulaba okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda eyabukeesezza kubanga tukyali balamu era nga tukyawandiika history mu ggwanga lino eri abo abatulaba naffe ababaweereza. Njagala okwebaza management eya TikTok. Sincerely speaking, environment empya, mutindo gw'amaanyi n'okuba nga batuwa obwesige okuba nga tweyongera okujja n'okuba nga tulina ebintu bye tugatta ku ggwanga lyaffe lino nga bwe litambula. Nzikiriza mu ddakiika emu mpozi nsaasire ku bannakibuga bye njagala okutwala nga Kasirye Sendagire Muhammad ayagala okujja kuba Lord Mayor bw'ekibuga Kampala nti kya nsonyi era kya buswavu nnyo nti mu 20th century tuli mu mwaka 2025 nti abantu baffe kumpi 6 baafudde olunaku olw'eggulo okuva mu Nakawa, some parts of Nakawa waliwo n'abalala bafudde awo e Kamotya naye nga bafa lw'amataba. Ate era kyabadde kya buswavu nnyo okulaba nga division zonna etaano ezikola Kampala almost nga ziri flooded nga zijjudde floods. Kyabadde kya mu nsonyi nnyo era nga neewuunya Mwami Erias Lukwago amaanyi gaafuna agaseka agajjawa. Neewuunya Mwami Erias Lukwago amaanyi gaafuna okusigala nga agamba nti akyayagala obwa Lord Mayor. Kinnenyamiza kimpa ennaku kimpa embeera gye sinza kunnyonnyola. Ate era wamu mu mbeera eyo neesaasira nnyo bannayuganda abatannafuna kumanya kutegeera nti KCCA yonna n'ebyo ebyali badde bitambula byetoolera ku Mwami Erias Lukwago kubanga he is the top man, he is the Lord Mayor. Mwami Erias Lukwago yali waggulu wa ED era Mwami Erias Lukwago nga Kasirye Sendagire Muhammad nja kugenda mu maaso ddala nga mubuuza nti manifesto ye mu myaka 15 ebadde ki era atubuulireko ku ebyo ebikulu by'abadde ajjanga akola. So wakati mu mbeera eyo abafunye birungi Lord Mayor yavunaanyizibwa ku kugogola emyala. No, we tugamba nti no Lord Mayor yavunaanyizibwa ye mukulu mu KCCA. Twalirowoozeza nti mu kiseera kino Lord Mayor yali badde apaswidinga executive director n'atuleetera engineering team okutonnyonnyola lwaki floods zino ziyitiridde. Kampala by now KCCA yali badde mu nnaku baali badde baparedinga ku kisaawa zino nga tulaba rescue team mulimu eddimu ly'okugogola emyala. It's not about myala. Tetugenda kusigala nga tutambulira mu tuluba lyerimu lya myala. Okay? Ensonga si ya kugogola myala kubanga n'emyala gye tugogola giyinza okuba nga size yagyo ntono comparing to mazzi agatambula mu bantu. We are not going to keep on lamenting on the problems, but rather we must set ourselves to resolve these problems for good. Nga bino ebizibu tebigenda kuddamu kubeerawo. For example nga kusaawa ya Queen kyoyagala okugamba nti ba-engineer abakola olutindo olwo tebamanya nti nno Kampala amazzi gasobola okujja ne gafadinga wegatyo. Ye lwaki na kivubo channel eyo right now flooding abantu baffe ne babanga bakyasobola okuyita mu matabanga ago. So the questions without answers from the office of the big man called Mwami Erias Lukwago. Okay? Yensonga lwaki Kasirye Sendagire Muhammad tugamba kegwake ketonye tugenda kufanga we tusobola tumujjeyo. Singa ko badde Lord Mayor
Sinako badde Lord Mayor enjeganga zino ne oba enjeganga eno nebaawo. Kiki walikoze? First of all, tukimanyi bulungi nti Lord Mayor si avunanyizibwa ku technical team. Yes. Like kale ayinza okubanga yali ku top. Kubanga naye alina recommendation gy'asobola okukola ku technical team eri mu KCCA. Otega kintu. So nalirowooza nti no by now Lord Mayor yali badde afuna replace nights. Era nga atawanya nnyo executive director. Okay? Yali badde nnyo atawanya nnyo the top management ya KCCA. Kubanga abo be batwala Kampala. Koze singa gwo badde Lord Mayor. I would definitely go badde okimanyi nti government yonna ne entities zonna eziri mu government tezirina kye zisobola kukola mu kibuga Kampala unless nga zirina KCCA. Badde okimanyi? Kebe Uganda police ebe ino at least okubanga epatterninga ne KCCA in some incidents. So luno ina dosonga mu Lord Mayor bo ina dosonga mu KCCA. Definitely is a poor leader. If he was a powerful leader nga tabayo ku claiming omanya obuzibu tuyina Lilian bwe. Because bwebanga KCCA yevunanyizibwa ku kibuga Kampala n'ekolebwa. Lilian obuzibu tuyina bwe buno. Bana Uganda tebakyalonda mamyeri yasu kwa kukoyo bya ina kola. Kubanga bana Uganda era kino nkyogera nnyo ne NRM nga nkibagamba nti NRM ina okuzuukuka etegere nti abantu tebakyali ku bintu bya service delivery. Abana Uganda right now batunulira justice mu government, batunulira administration ya government, batunulira equity, batunulira transparency. Erebyo aba opposition bye bakozesa. Yes. Toli mu kunenya muntu mu kyamu. No. Ng'obwanga obutunuliza Lord Mayor ng'oleka. I want to be straight. Mu nsi yonna amawanga garankingibwa kuba Lord Mayor. And Makiu kano kanchikubuulire. Oleki mimbuno ensi waliwo package gye bawa capital cities. Ngalo package gye bawa capital cities. Lord Mayor singa amanya nti no okay waliwo obuzibu mu ssente. Yali badde afuna sleepless nights okusinga amanyi gateeka mu court. Ontaka kyekugamba nze wendaba mamyeri yasu lukwago nga agenze mu court nkinyumirwa. Kubanga is a lawyer. Nate si kinyumirwa nga Lord Mayor. Nkinyumirwa nga Elias Lukwago kwanso. Bino byogera lwa kuba oyagala. Si byogera lwa kuba nti njagala kwa Lord Mayor. Mbyogera nga munnansi eyaliragadde okulaba Uganda ng'eshiftinga. Neyanziza nnyo mwami Sendagire nja kuddewo katono nnyo. Mwami Mwonge Vienne sokola muse kuba tulaba. Neyanziza nnyo neyanzege. Kisokera ddala manya nze mwoyo gw'ogwanga Mwonge Vienne. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza management ya digital. Okutuwa ng'omwaganya okulaba nga tuyinza okwongerako ettaffaali ku ggwanga lyaffe. Njagala nange okutwala omukisa guno okubayozaayoza ekifo ekijja ekinyirira bwe kiti era wamu ne nebaza obukulembeze bwammwe okubanga essaawa zino tuli waneeno. Naye okusingira ddala twongera okwebaza Omukama Katonda atukuumye nga tukyali balamu era njagala okutwala omukisa guno okusaasira abaviiriddwako abaabwe. Lilian kyannaku okubanga mu senkyale eno abantu bakyafa nga tewaliwo asobola kunnyonnyola nfa gye baafudde. Ekinnawattako eyo mu muluka gw'embuya bafiiriddwa abantu babiri era olunaku olwaleero gyenkedde naye Lilian abantu ababeera mu Kampala embeera gye bawangaaliramu sinnungi. Ekisookera ddala twongera okukaabira gavumenti n'okwogera okugitegeeza yayisa ekkubo lya Jinja Express ng'egenda kuliyisa ewaffe mu Nakawa naddala mu bitundu eby'embuya n'ebitundu eby'omutungo. Emyaka 7 emabega gavumenti yagamba abantu tebaddamu kuzimba ku nnyumba zaabwe. Ennyumba ne bweba egenda kugwa gireke bwetyo tolina kugyongerako kubanga baali bagamba nti bamaze okubala n'okubalirira n'okuvaliwinga ennyumba zaabwe. Nekyannaku nnyo okuba nti ennyumba ennaku zino zigwira abantu olw'okubanga abantu batya n'okutya okugamba nti baddemu bazimbe ennyumba zaabwe. It is now 7 years down the road ng'abantu bano tebasasulwa nga tebakolebwa disclosure kumanya ssente mmeka ze baali babageredde. Ekisinga era okubeera ekibi ekisinga okunnakuwaza nti balondamu abo abagagga abalina ebizimbe ebinene abasobola n'okugumiikiriza. Bo ne babajja mu ddiiru ne babasootinga abafuna obuwumbi ne babufuna abantu ne basigala. Liya ne bw'otuukako ekinnawattako awo mu muluka gw'embuya oyinza n'okukaaba abaana embeera gye bawangaaliramu bamaama embeera engeri gye bawangaaliramu. Naye kyannaku nnyo kyannaku ddala. Twala omukisa guno okuddamu okusabira bannaffe abaasibibwa naye nga baasibibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Era nja kusaba bonna abatuwuliriza bongere okusabira Machete
bongera okusabira Dr. Kamukiza Besigye. Kimanyi nti obusibe buggwa naye twongera okubasabira kubanga kyebali okuyitamu essaawa zino eno kyewandiise political persecution okulaba nga abantu bano eno tebalina kyewandigambye nti justice. Omuntu omu yagamba nti justice delayed is justice denied. Bwe tubanga court yamala dda okukola ensala yaayo netutegeeza bulungi nti essaawa zino eno buli muntu avunaanibwa mu kooti y'amagye avunaanibwa mu bumenyi bw'amateeka. Naye ne tubeera ng'abaana abaasibibwa abaakwatibwa eruuka nga bamaze emyaka 4 mu makomera naye ng'essaawa zino eno tebamanyiddwe balireetebwa mu makooti tebamanyi kikiddako. Lilian kyeyongera ddala okunakuwaza naye ffe abali ebweru kye tuyinza okukola kwongera kubasabira na kwongera kuteekawo nnyo eddoboozi lyaffe kubanga mu kaseera kano eno abantu abali mu makomera abo Lilian batwetaaga nnyo okulaba nga tufulumya amaloboozi gaffe ag'olutatadde okulaba nga tuyinza okwogera ku buno obutali bwenkanya kubanga bannakyemalira bonna world over batya nnyo ensonga ng'egenze mu maaso n'okwogerwako. Era njagala okutwala omukisa guno Lilian. Mweno wiiki nawandiikira wiiki ewedde nawandiikira pulezidenti w'ekibiina kyaffe mutegeeza ku nsonga omumyuka w'omwogezi ze yali akola nga tusuubira nti teziri ethical nga zigezaako okwonoona ekifaananyi kya National Unity Platform ekigazi kubanga nga tuli mu constituency nga agezaako okugamba abantu nga Nneka bwe yatuula nemuyisanga candidate. So Lilian tukyalindiridde okulaba ekibiina kinatuddamu ne mu bbaluwa ye mutwogera ku kintu ekiri kyetusinga okuteekako essira ensonga ya strategic importance. Tugamba nti oluvannyuma lw'okulaba nga tulina abasambi abalungi nga Vianney Munakawa East era nga namyuka omwogezi w'ekibiina naye muzannyi mulungi tusuubira nti Vianney bw'anaabeera mu nnamba 9 ng'ali mu palamenti ye12 ate oli n'azannye ennamba ye10 naye ng'ayitidde ejjinja tulaba nti because of the strategic importance wajja kubeerawo ababaka abeeyongedde abangi kubanga bino byonna tubyogera olw'okulaba ekifaananyi nti icon ki gye tuyina mu bitundu ebyebusoga. Bwe tubanga tuyinamu Alex Waiswa Mufumbiro tusuubira nti ayinza okukola ki okuvuganya. Buno si butaagaliza butya nkugambye twogera ku nsonga esinga obukulu nga tugamba amaanyi ge we gali kubanga Lilian njagala okutegeeza abantu abali wano eno nze mpangalira mu constituency ne Lilian kyabulabe nnyo okubanga amyuka omwogezi w'ekibiina essaawa zino ali kunoonya muzigo wa kupangisa asobola okukulembera abantu kyannaku kubanga tusobola okukeera ku makya constituency neva mu mikono gyaffe gya National Unity Platform. Era ebigambo bino mbyogera lwakutya nakulabira wala engeri gye tuyinza okusigala nga tukonteyinizeemu ekifo kya National Unity Platform mu Bendo Bendeye Nakawa. Obyogera lwakuba nti owulira nga ye akusinga amaanyi n'enkizo okubanga akumegga mu kamyufu. Tansinga maanyi kubanga ku ground nze aliko. Lilian bino ebigambo bye nkugamba nze Vianney bwe kuba kusomera nsomedde mu Nakawa. Bw'abanga essaawa zino oyinza okwogera ku muyise nga bwansinga amaanyi kikola kya bujozi. Yingirako mu constituency kikola kya bujozi na kunzivoola. Yingirako mu constituency kyannaku nnyo kubanga ogenda mu constituency nga muganda wange Waiswa nga bamulagirira bulagirizi. Yatuuse n'eruzira n'ababuuza nti wano ndi Bugoloobi. Naye nga Bugoloobi yemuleseeyo eri agenda yingira mu nnyanja. Yalowooza waliyo constituency endala ey'e Bugoloobi. Bw'akiikirira abantu b'e Nakawa tasobola kubanga akola ekyo ekimusuubirwamu because gwe mu njogerayo olabanga ye atamanyi kitundu obanga atalina busobozi. Bwe kiki ekikuleetera okugamba nti tasaanidde ekisookera ddala abantu b'e Nakawa amaloboozi agava ku ground. Lilian ffe mu luzira omwo emiruka giri ebiri Luzira ne Butabika. Waliyo kansala yajja Werosi 5 n'apangisa omuzigo bw'apangisa omuzigo bamala okumulonda n'adduka n'agenda. Bw'adduka n'agenda
National Platform mu kalulu kaayo oli yadduka n'akaluke kaakagwa bagenda okudda ku muzigo gwe ng'akalukero sisiri tekanagenda mu maaso ng'eya parkinzemu yagenze. Bw'ogenda mu muluka ogwa Luzira prison tewaliiwo kansala yayitamu nga wa National Platform. Bw'ogenda mu Luzira tewali yayitamu nga wa National Platform. Oluvannyuma lw'okulaba ebyo nganza omwogezi w'ekibiina nganza ayagala ekibiina Lilian kyesaagala oggyeko amaaso. Bwe nali wano namiisinga shozi n'eno nga sikyajja lwakuna. Ne mmala omwezi mulamba nga tutambula mu National Mobilization Tour. Okay. Ekitutambuzaayo kugenda kukola eri ku creatingayo buganzi. N'abeeyo tubaweeko ku maanyi. Okujjako gwe ngoga nti ajjavuganye wali eri Viana amaanyi agakutwala ekamuli agakutwala eruuko olinga aganti natambulira bwereere. Kubanga ebimu ebyantambuza ngende ndabe engeri kubanga ekisookera ddala bwebeera nnimiro munnakawa okukoola twamala dde okukoola. Bwe tubeera mu mbeera ng'omwogezi w'ekibiina ali mu kudduka ekisaalu. Kati Vianney mu bbaluwa ye kyawandiika of a strategic importance amuga nti mu kisaalu muli eri tuyinza okulimamu amayuuni. Ekisaalu tokidduka tuyinza okulimamu ebikajjo. Tunuulira kino Vianney kyakugamba kye tuyinza okulaba nga tuyinza okweyambisa. Mwami Muwonge akalulu k'okuddibwamu akeeka Wempe North bwe baali basunsula ba candidates aba NUP kwani gwe banaawa card waliwo debate. Debate eyo yaliwo naye ng'ate ne ground erina percentage ye contributinga. Mu byonna ebyo omukubira mu namba mmeka? Tetubitidde kubanga ekisooka Lilian bwe kuba nsonga kuzinnyonnyola nzinnyonnyola bulungi. Bwe kuba nga ground tugiina era ground njagala okutegeeza nti tugiina. Neche saagala mutuuleko kubanga nkimanyi nti nsobola ngenda muwangula nenjagala abeere of greater importance. Kubanga nze Vianney tekimala kuva waneeno genda kubeera mu parliament ye 12 naye njagala nsangeyo omusambi munnange agupasinge bw'ati agumpasingire kubanga parliament tumaze okitegeera nti enamba kikulu. But because amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiswa Mufumbira tumutaddeko amafuta ne tumuteekako okujajjatta kwonna tusuubira nti bwe tumuzzaayo mu constituency eri asobola okutugirayo wiini. Kubanga njagala nkutegeeze Lilian mu bimu bye tujja okunnyonnyola president nga tufunye omukisa ogutuyita ne gutuwa audience kwe kwogera ku Nakawa East. Nakawa East eringa constituency endala. Nakawa East abagimanyi erimu barracks erimu prison. Bw'oleeta omusambi ng'omaze kumugula buguzi ng'omulese nga masinale njagala nkutegeeze candidate agenda okwatira FDC card candidate agenda okwatira NRM card ne ba independent tebaagala bampe card bawulira baagala bawe Mufumbiro card. Bwe kijja nga tofunye card oli ready okukkiriza musambi munno agende maaso? Nja kukkiriza nkootekote mugalumonde mpagiro ya anaaba aweereddwa kaadi. Naye omutima gwange I will be vindicated kubanga ne bwe tuli tetujjeeyo wiini ojja kugamba nti ensonga nazoogerako. Kawempe North eno gye twakavaamu balina gwe baawa card ye munnamateeka Elias Luyimbazi Nalukoola ne bakuutira abalala bonna obutajja nga ba independent. Ne tubeeraawo ne tulaba omukulu Alex Luswa Luwemba n'omwami Nsereko Moses. Twakola ekintu kyekimu nga kye baakola. Ekisookera ddala njagala okutegeeza abo abampagira Vianney tajja kulabika mu kalulu ka independent. Nja kulabika ng'ekibiina kimaze okumpa fulaga yaakyo ngende nkikiikirire. Naye nze omutima gwange gujja kubeera nga gugenze musanyufu nti bwe ziba nsonga ezeetaagisa nti nali nazoogera. Ate Lilian kyabulabe nnyo okompeyalinga Alex Waiswa Mufumbira ku munnamateeka eyawangudde. Munnamateeka mwana nzaalwa yawali ne gurawundi yali etebenkedde. Ono ate ekirala ebimu tuba tetwagala na kubyogera. Njagala nkubuulire wiki ewedde ono namugambye babbuloka babadde nga bamufunidde ennyumba e Luzira. Bwe bategedde nti ye Waiswa Mufumbira agala kwesimbawo balandirodi bamugobye agenda anoonye ennyumba ewalala. Ate nekyewuunyisa babbuloka ate gye bamukutte
bamututeri ganda yagenze okuzukononya akalulu ngalo zanonya mu constituency kumbali kunonyeza mu bekira mwami muonge omwami omu yamugambye uliriza omwami omu yamugambye batugambye wano balesewo George Musisi naganze mvuganya munaka isitanga naka istieri okusinga okubeera mu mbeera nga tugenda kubeera embarrassed as the party kyekisera kino Lilian zine ensonga tuzogere kubanga ground emaze okuzogera njagala nkuveeko nzirewa mwami Mayanja naye nga sinagenda mwami Mayanja ensonga zino zireeta mu public ne media wasoose kwogera n'abakulu mu kibiina nga oba nga tonnayanja nsonga zino erife bannamawulire ekisookera ddala ensonga naziteeka mu bakama bange naye bwe nziteekayo nakopingako ku kopi yange nenkopingako abantu bangi nekube nakopingako balowooza nti ensonga bwe banagireeta mu mawulire bagenda kunvuya kati ate bali eyo bejjusa bagamba ebbaluwa senga tetwagiteeka mu mawulire naye olwedde baali bamaze ogikola ki ogiteeka mu mawulire kubanga bo baali bamanyi nti bagenda kunsaanyaawo kubanga ne simu gye nasooka okufuna nga bangamba ebbaluwa lwaki ogiteeka mu mawulire nentegeeza bakama bange nti ebbaluwa kube nakopingako kwekuli eyazza omusango era bw'ogenda mu nakawa ebbaluwa eyo ate kati empanise waggulu neyanziza nnyo mwami Muwonge Vianney mwami Mayanja mbadde sikulekeredde naye tubadde tulina okujjawo ensonga za mwami Muwonge so kola muse kubatulaba akawungezi kolunaku olwaleero abalungi abatulaba nate ku voltage nsanyuse byansusa okuddamu okubeera mu studio ezitamagana nga zino mwebale nnyo omulembe gwaffe muguwaniridde waliwo bangi aboogera ebigambo ebyo boogera ekigambo revolution generation naye nga tebabitegeeza I am so humbled to be associated n'abantu abaloota ate ne bateeka mu nkola ate ne basetinga n'omutindo asebe ne banyaba wano wetutudde ate si we wali wetwali mbuze emirundi 3 paka wa boda wandagiridde naye era sinnakkiriza oba ndi mu studio za CNN oba ndi mu za TikTok mwebale nnyo mwebale ddala gye tuli mu People's Front for Freedom kibiina twakifunziza kati tweyita the front omulamwa gwaffe mirembe tukkiriza nti okutuusa abantu nga bafunye emirembe egya nnamaddala egikulukutira mu demokulasiya ow'ekimmemette olwo lwe bajja okubeera n'obuluŋŋamu obubasobozesa okwaŋŋanga enkulaakulana eyaabwe bo kennyini etagenda kola ki kugootaanyizibwa tuzze nga tukimanyi nti nno eggwanga lino bwe twagenda mu nsiko okulwana tetwali tetulwana kutema bibira wabula twalwana twongere omutindo ku ekyo kye twali tuzimbye okuva mu 1962 tuzze wano nga buli muntu yeewuunaganya aba NRM bayomboyogedde ku byekawempe ate singa wawulira ku independent we NRM ayogera ebigambo ebikawo okukira omususa nti akamyufu akaabwe tekakolebwa na ku kitebe nezaali simu 2 nga 3 Chairman wa Electoral Commission nakola ki nakola kati bwe tubeera n'obusambattuko mu kibiina ekiri mu buyinza kyewanisa emitima abalala bonna mawanga amalala kati nga mu America behavior ya Republican Party internal politics wa Republican Party are influencing a stock market obujagalalo oba emirembe egibukadde mu National Resistance Movement zirinyise ebbeeyi ennaanansi oba okugisala katale nakasero njagadde nkikomyewo ku level atugoberera wanakitegerera so ffe we twasinzidde nga tugamba nti bwe tubanga ekyatutwala mu nsiko kwali kununula ggwanga tukozinga fundamental change ne tuva ekibuuzo tuweeyo ekintu kimu bwe kiti mu Uganda ekiteredde mwogedde ku mataba wano abakayingira mu nsonga zino bajja ku addressinga cosmetic bajja kukola cosmetic argument but what is the cause of the floods? One, abakugu batugambye nti ekyaleese flood kwe kugenda okulima enguudo za Kampala zonna omukono gumu mu budde bwe bumu
neziretera okudamaginga oba okuobstructinga drainage channels ezandibadde zigezako okudistributinga amazzi ago oba kitegedde yensonga laki kubanga ekyasinze okulabisa era ekyaletedde inquiry eyo wali ku sawa ya Queen bakakolawo mwala bagugaziiza but all of a sudden wa floodings kyokka nga tebannaba kujja kuzimba flyover amataba gaali gaggwawo. So ekyaleese amataba gano this time around si nkuba nti yabadde ya ADF kuba ekyakubya abeka wempe North Emigo mu intelligence yalengera ADF eyo nesindikayo gyati kati bwolabanga ebintu nga bya busungu omanyanga biri mu gyati kati enenkuba ADF enenkuba teyabadde ya ADF yenkuba yaffe ya bulijjo naye yazze nga amakubo geyina okuyitamu gali obstructed. Kati ekibuuzo ekife aba People's Front twebuuza nti ekibuga Kampala ye district ekyasinze okugenerating omusolo era bw'oba oyogera ku nkulaakulana ya Uganda indicator Kampala kyajja kitya nti enguudo ezaali zirina okukolebwa 2, 5, 10 years ago twazisiriikirira ne zifa okubula okuggwawo tujje tuzikole kati awo yewali issue ffe we twebuuliza nti munnakampala alina obuyinza even to ask that question batudize eddembe ne munnakampala alina eddembe n'obuyinza okubuuza lwaki enguudo ze tezikoleddwa in time kubanga bw'obanga otambuddeko nze nga bwe ntabaala Kampala obadde ng'ogenda mu Lubaga ng'oyagala kuyitira Wakaliga Nateete naga ate sooka ogende e Mutundwe diversions ezo abajja okutulimira enguudo balowoozaako ku inconvenience gye bagenda okutuyisaamu kubanga ffe tuli bammere ya leero tukola emisana n'ekiro naye twesanze nga because they are constructing our roads obulamu babutadde ku ki stand still ebyo byebimu we tusimbulira ekibiina kino ffe tugamba nti twagala Uganda ng'emirembe tegitegeeza kuwummula kwa mmundu kwokka ng'emirembe tugiraba mu byenfuna nga Munnayuganda amanyi stake ye amanyi opportunities ze mu economy ya Uganda olwaleero Munnayuganda ndowooza average osigadde vuga boda mulimu makindi mwe tutudde nabalaba ku TV nga muyomba bw'Abaeritrea be badetermininga price yaki y'ennyumba ezipangisibwa naye nina mukwano gwange abeera mu kibuga Goma yangamba omukongo tapangisa nyumba mugwira yapangisa ne twebuuza ti abaffe ekibuga Kampala kyakoma mu mulembe gwa ddi okulowooza ku affordable housing units eziriwero planned nga tezigenda kubeera affected by the floods gwali mulembe gwa Idi Amin. Kakati ne tujja ne tusanga bannaffe ne batugamba nti batukoledde nnyo ekibuga kikulaakulanye nnyo General Muhoozi tumwebaza yatulimira enguudo bagezi bazirima mukasana kati enkuba yatonye bakomyewo UPDF Uganda bananyezeddwa okumansa kasasiro mukyala Lilian njagala kukozesa obuyinza obwampeereddwa abantu b'ennakawa kuba ngenda abakiikirira mu lukiiko oluteekerateekera ekibuga ate ngenda kweyambisa nti mbadde so close ne office ya Lord Mayor kubanga mpulidde wano ng'akwoneddwako bassebo ne banyabo tewabeerayo munnabyabufuzi akulimba ti ekibuga ekitalina plan kisobola obutaba na bizibu oba Lord Mayor Muyindi oba Lord Mayor Mukakwa as long as tuganya okuplaningira ekibuga kino nawulira mu council Lord Mayor nga teta proposal hiring company y'Abayisirayiri eddemu drawing plan ya Kampala ayagala okujja okukolera Kampala agenda tuzimbira enguudo ezifaanana zitya nze bwe natandika okulowooza nti nja kuvuganyako ku bwa Lord Councillor nenjagala ngende benchmarking ku kibuga ekizimbwa ekibuga Juba bw'ogenda Juba nga tonaba nagenda mu office kulaba ku zi blueprint osobola okulaba plani yaabwe n'amaaso enguudo ziri well designed ngazi kubanga bagamba ekibuga kyabwe saawa zino kiyinza okuba kirimu abantu 5,000 but in the next 20 years nga basigadde mirembe kijja kuba n'abantu obukadde 12 kati enguudo bazimbye z'abantu obukadde 12 Kampala tukyali ku plani y'abantu 9 awagenda okuyita master sewage plan empya era ne flyover ate Nyakana we yazimba mu Centenary Park era amazzi gabadde ganjadde isi
abantu bajja ne baagala bakyuse Uganda okuviira ddala ku linnya lyayo. Bano abakyusa simbo ya KCC eyali Impala gye tulinako historical attachment which would be a source of tourist attraction eri ekibuga. Ne batuteerawo essaawa kati tetufaanana Paris, tetufaanana New York, tetufaanana kiki ekinaaleeta wano omuntu. Bazze bakyusa buli kintu. Ekibuga Kampala n'erinnya bajja kulikyusa. Kuba olaba bajjeewo Buganda ku map. Bajjeewo Buganda ku map. Bino byonna mbyogerako. Ubosi yagambye ebyo bifu. Lilian, nze mayanja. Olw'ensonga nti okubala abantu rather kwakamalirizibbwa gye buvuddeko. Era bamaliriza dde okumanya nti Buganda esaliza wano na bino esaliza. Lilian, eyo nzijaayo. Nkwegayiridde nzijaayo. Kwata essimu yo ogende ku Nira poto. Kwata essimu yo ogende ku poto ya URSB gye baligestalingira amakampani. Kwata essimu yo ogende ku poto ya Uganda Revenue Authority. Bw'oteekamu particulars nga za wano, computer ekugamba nti oli wa Central. Nze ngenda okujja okwogera ku nsonga zino mba nzikozeeko research. Naye ate Ubos nkugambye bino bitongole bya gavumenti ya Uganda. Kwe tusasulira omusolo kwe tuligestalingira amakampani n'obunnansi bwange babuwandiisa mu Nira. Be bavuddeyo ne bakakasa ensonga naga nti ebyo byonna bitambizibwa ku nsonga emuliyantu. Bano abasajja bwe bajja okuwamba eggwanga bwe bagamba nti bagenda kufuga wano paka we balikoowa balina strategies ze bazimba okusobola okufuna ekisooka ku byonna bagamba mwami anja tuwuliziganye bwebanga Ubos evuddeyo netugamba nti ebyo bitambuzibwa ku mikulu gye mugatta abantu bifu. Njagala kubuuza Ubos era njagala kuchallenge ng'obaleete wano. Kugambye nga tetunaba kumala seno kwata essimu yo bw'oba tolina data nkwe hotspot. Ogende ku poto ya URSB ko tuligestalingira amakampani. Owulira? Bw'onoofeedingamu particulars zo nti ndi Kampala bajja kuteerawo region Central. Tewakyali Buganda. Bwekityo bwe kiri ku poto kwe tusasulira emisolo ya Uganda Revenue Authority. Kugambye ne baba kuwandiisa kati fano omuntu omu Nire tulikwa na across. Omutwale ng'okola pilot study yewandiise bw'ayandika ekigambo Buganda ku lupapula mpita. Nina akakadde ka ssente. So Buganda bagitutte. Bano bagezi balyanga mmese bali abafuuyirira. Babadde tebasuubira nti oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga baimplementinga kino titukyalimu amagezi agazuukuka lwaki. Kino ekintu kyatandika mu 1999. Is it 1999? Wali wakola constitution. Baga Kampala tiri mu Buganda. Naye nga ate Buganda etandikira Kampala. Olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka okuva ki lutandikira wa? Kati bw'ojja Kampala mu Buganda ne Buganda waba tewasigala. Naye nkugambye emboozi eyo yatandikira Kampala tali mu Buganda. Operation number 2 President kumukwasa kibuga. Unatudde mu studio tamanyi nti avunaanyizibwa ku technical progress y'ekibuga Kampala ye president. Ne ba minister be bameka? Babiri. President afunye budget requisitions eza Kampala ku specific projects nga okuzimba enguudo, drainage n'ebirala. Emirundi mingi sinze sitera nnyo okuwagira ba executive directors. But I have read reports ze batwala. Okay. Ezatachingibwa ku budget. What is the plan? Bwe bayisazi supplementary. Era nawe Vianney nkuwagira ogende mu MP. Naye ba MP be Kampala nabo to a certain extent batukubye enjawulo. Nakugamba mu kino ekisanja Muhammad Nsereko yali ku kakiiko k'ettaka yaliko youth councillor. Ronald Balimwezo yali councillor yali mayor mu kibuga Kampala. Abubakar Kawalya yali speaker wa KCCA. Omugenzi Segirinye yali councillor ku KCCA. This time around Kampala ebadde efunye omukisa okukiikirirwa abantu mu parliament nga bava ebizibu bya Kampala we bitandikira ku KCCA. Naye sirabangako n'omu mu council. Era sirabangako omwayimiridde ku floor ya parliament nga priority Kampala. Maliriza na kano ononsonyiwa. Ebibambe Kampala si matabagano. Tetwerabira akatubagiro ka kasasiro. Ebyo byebireeta front. Kubanga tetugenda kubifunamu tugumiikiriza emyaka ana. Biganye.
Government ye NRM yatusabako ekisanja nga twakamala okola gundi twakamala okola enongosereza nti bamwe kinagende bamwe kinamalize programu ye wedde abantu bafa kasasiro amazzi getayiza mu nyumba z'abantu be bamenyera amayumba gaabwe okuba kuzimbawo oluguudo tebabaliyirira. Waliwo ngaye nkubuuza wano nti kyekyabalemesa okuwagira munna PFF mu Kawempe North by election. Ekyatuwalemesa okuwagira nga PFF one officially kibiina kyaffe tekinaweebwa operational license. Naye ate gwe twali tuwadde authority okutukulembera mu kalulu ako bwe yatuukira electoral commission n'akabonero kaffe bamugamba nti akabonero kano kali reserved by a political party. Ontegedde? The electoral commission eyacknowledginga nti akabonero ako kaliko bannyiniko. Naye asigala akyali mwana wa waka. Very well. Ekibiina kya byobufuzi kye bayita front kyawagira candidate wakyo nze kannyini okujjako nga simanyi gwe bompita. Nali mu ground, nali mu field. Wanoonyeza Mwami Mutazindwa Akalulu. Era twali campaign naye ate abakulembeze era campaign yaffe lindako malize mu kibiina mwova bali wa Councillors na Aluyimba zina Lukola. Abakulembeze otegeeza ni kuba Kizza Besigye ali mu Lord Mayor Salongo Elias Lukwago ambassador Birigwa bali Luyeri nga banoonyeza basebwe ne banyabo nze njagala kwatula nti ennyumba buli bwevaamu nnyinimu Baganda bagamba ezibulwa nnyinimu zikola ki zangaala. Ebyo byali bisobola kubeerawo nga Kizza Besigye musibe. Era netondera abawagizi baffe n'abakulembeze baffe ku structures yonna gye twazimba e Kampala tekyakolebwa Elias Lukwago, Harold Kaija ne Birigwa eyo si epalapate gye tuli mu kuzimba. Kubanga tebaatuuzaako lukiiko lwa NEC ne basalawo bakole ekyo. Bakikola nga abantu Lukwago yatugamba mutalina bwagenda kusabira Mutazindwa musomesa Kalulu nga Kalulu kali mu senior council. Era nebugiri yawagira asumanirwa council fe nga tuwagira Namatende nga tukyali mu FDC. Kalodi Haija. Olw'ekibiina ki kye muzimba ng'abakulembeze bakwata kubo ddala. Lilian nakugambye nti yogerayo ekintu kimu ekiteredde Ntende. Kati gwe tusuubira kubeera ki? Ensi gye tulimu yatabanguko weenaalemu atandikidde maziga bibalina obuyinza. Kati ate ffe abali ku lubalaza abali mu kubumbirira bw'oba oyagala otegeera ebizibu bye tulina sooka otegeere twajja tutya okugenda eyo. Ntegerekese. Kuno si kubuzaabuza abantu singa twali tubuzaabuza abantu singa tetulina structure across the country. Bajja kunoonya we bagwanga tebalina. Bwe baba nga abakulembeze bali sayidi eri. Ng'ate nammwe abalala abali mu kutambulira mu mugendo guno nammwe muli sayidi eri. Omunnayuganda atwala ekiriwaleka ekiriwo. Nze nagamba ekibiina kino twatandika lwaki nkugambye nti bwe nziza nokugambye nti kati tweyita the front. Okiwulira? Front yakulwana. Olutalo tebalukaka. Era abatugoberera bo bamanyi ensonga zino. Kizza Besigye omusibe yatugamba nti omuntu akoowa kati Kaija ali mu kubagaininga mupwe mulamuze kisa nga bagenda mu Nansana municipality Kampala Central yagidduse ate nayo yagenze mu ngeri etategeerekese. Sagala kumala budde bwange nga questioning ambassador wa Birigwa. Should we send Honorable Nathan Nandala Mafabi yalabira wala? Because ebimu ku byayogera ebya 2021 elections nti retired Colonel Dr. Kizza Besigye ye yali ateesa bawagire Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka bonna oba oliawo yali amulabyemu enkizo y'okuba nti asobola okuwangula. Kiringa kye kirabikidde wano. Toyinza kula kusinga jjajjaawo Nandala okakasa ekyo kye yalaba. Okay, bwe tutaawagira Kyagulanyi results zadda zitya kuba Besigye atugamba otyanga kye bayita omulonzi. Mubutategeera bwategeera okusinga abamu abeesimbawo. Kati Nandala bw'aba ekyo kye yatya bwe bagenda mu kalulu nga Besigye ali waka verdict yadde etya kira Kyagulanyi yali popular nakati akyali. So kye mwasazeewo okola ku luno nti olw'okuba Council Elias Luyimba zina Lukola ali popular katugende n'oyo ono waffe katumuleke. Ffe tulina strategies, tulina approach towards a meaningful coalition gye tuze tuzimba. Tukoaletingira kuki kati bwetubanga Kawempe North yabadde front Nalukoola ye mulwanyi abadde asobola okukola commandinga
Kawempe North eveeyo nga bwe yalinga? The answer is no. Newe tubanga tuli mu politics. Byakugenda bano bavyani baleete ebiteeso wali ekisinga obulungi kiteekingedde. He is the candidate. Nefe mindset yaffe fe abaali ku Mutazindwa tugamba nti ani asobola okugenda mu ghetto z'e Katanga n'agenda eri waliyo Kawempe ekitundu gye mbadde sikituukangamu ne campaign eno kiri eno wala side eno virayo tulaate naye neerabidde erinnya awava gundi awava ono omwana Luwemba Luswa alina ghetto gy'avaamu naye baaba so mukuwaleetinga musuula abammwe olw'okuba mulabye nti oli akoze erinnya struggle nze gye nzikiririzaamu ndowooza nti nno organization kyerina nze siyinza kuba munene nze manja siri munene naye ekibiina kyenkolerera kyekibeera ekinene mba nkisuubira okukkiriza nti kati wano Mayanja ajja kusobola era ne bampa omukisa ogwo bino ebyatuusewo nkugambye ebyazze lwakuba nannyini mutaliiwo nkulayirira nga Kizza Besigye bamutadde eryo eddalu terisobola kuddamu kubaawo era njagala kwetondera bammemba n'abawagizi ba front timutusonyiwe naffe tuli bantu tusobya eyo yali nsobi semasobi etagenda kuddibwamu tuli mu kuteekateeka delegates conference tufune obukulembeze obuli responsive eri abantu naye temunnaba kubeera registered temunnaba kubanga mukakasibwa ng'ekibiina no kugambye fe electoral commission byatusaba byonna twagiwa ne tugiwa ne excess. Actually, the delay on our license tukkiriza by the way is a strategy to sabotage us kubanga bwekuba kuvuganya Museveni mu dimension zonna bw'oba yagala issue based politics opponent abadde Kizza Besigye n'abe naale mukati bakujja nalabye omukyala Ingrid Turinawe ne deputy lord mayor still nawe adde ku kitebe kya NUP bagenze okuza olunaku lw'abakyala ekirefaananyi kino nekyongera okukakasa abakulu kye baakola okunoonyereza wa NUP akalolo nti mulinganga abaagala okwegatta ku NUP naye nga musooseeyo okukola omukwano nakugambye nti coalition eyaffe egenda kubeera premised ku what is at stake. Ingrid ne Nyanjula babadde ku headquarter ya NUP on invitation of the women leader of the NUP. Because bali recognized nti ku front line bali visible. Naye guno sigwe gusosenze Mayanja nali kufunga Meno House in Nairobi ku invitation ya NUP. What was the occasion? Accountability human rights violation. I was identified because I'm a human rights defender ku national level. So waliwo gye tusisinkana awalabwa n'awatalabwa. Setonda cha Ingrid because she was at the right place. Fena twakiriza. Okiwulira? Banji ba activist mu NUP Ingrid role model gye bali. Nyanjula is an inspiration gye bakola ki? Gye bali. But what was the cause? Women's Day celebration. Teyandibadde na partisan. Teyandibadde na partisan. Ekyokubiri NUP bwebanga kibiina kipya nga kirina a vibrant women's league. Tekyandibadde kyamagezi okulicognize ababadde mu kisaawe kino nga bakitetenkanya okukituusa wano wekiri. So kiri tekifaanagana na kino kiri yali nsobi era nkulayirira Katonga waliyo enkiiko enkambwe yali nsobi eyakolebwa tugyetonda era teriddamu kubaawo. Wetugenda bwe tunaaba tugenda mu coalition zino ze zimu ku conditions. One, tugenda kusooka ku identifying aba front leader ku buli battle. LC1, Council LC3, Council LC5. Yensonga laki Mayanja kati ndi issue. Kubanga NUP yatugambye 2026 is a protest vote. Kati nange mbuza NUP. If you are going to a protest vote, Councillor LC5 commandant alina kubani. Soko simbe wakati. Oba abagezaako bigege. Simba wakati awo nyini mwami Sendagire ojja kubuuza musawo yaffe yekubiri. Katsoke tumulemu ko katono nnyo. Gaba masanyalaze gennyini bwe tukomawo tugenda kubanga ensonga tuzikwasizaawo kutuka ku ssaawa 3. Ekiro ky'olunaku olwaleero. Ekyali voltage. Kibuuzo kiwandiiko oyinza kyerabira.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwumulamu okwo gakyali masannyalaze gennyini buli lunaku olwokuna ziba ssaawa emu eyakawungeezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omubejja Luwedde Lilian okulaba nti nkutuusaako puroguramu eno era nga mu studios ndimu ne Mwami Mayanja Robert okuva mu People's Front for Freedom. Naye kati agambye beyita The Front. Bw'atyo bw'ategeezezza Mwami Muwonge Vian okuva mu kibiina ki NUP oba giyite National Unity Platform yamaze dda okubanga akkalira era ono yeegwanyiza entebe y'okubanga akiikirira abantu ba Nakawa East right? Nakawa East mu Parliament come 2026. Mwami Sendagire Mohammed okuva mu National Resistance Movement ayagala bwa Lord Mayor era nga mwami ono mu studios naye yamaze dda okubanga kalira tutambula ffe okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Abaliko abagenda maaso n'okubanga mulaba Princess Nkinzi Sophie Mawanda weewale nnyo okubanga ate kwoli olaba Twaha Matovu Ande Omunyilgara ndowooza nkyogedde bulungi nnyo naye weewale nnyo okubanga kwoli ogenda maaso n'okubanga olaba Brooke Williams Kikomeko tweyanziza nnyo tweyanzeege n'abalala bangi nnyo bw'obanga osobodde okubanga olabyeko osobola okubanga osharinga comment osharinga video eno eri mikwano gyo gyonna nebasobola okubanga balaba teekayo comment yonja kubanga ate ngisoma abamu mulimu kwebaza weewaawo n'abamu mulina ebibuuzo bimuweereza Mwami Sendagire abenga addamu waliwo yabuuziza nti Mwami Sendagire bino byonna bibuuza Lord Mayor oyagala atambule bute olw'ensonga nti waliwo ebitatambula bulungi nnyo mu kibuga Kampala bw'atyo bwe yabuuzizza oyo nno ye Brooke Williams Kikomeko. So teekayo comment yo nja kubanga ngisoma. Kampe Mwami Sendagire eddakiika ne bwebeereemu abuuze ekibuuzo kye webwawo tube nga tuwongera mu maaso okugenda ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olw'olwaleero. Okusookera ddala ngenda kubuuza Mwami Mayanja yakabuuzo naye ndabye nga engeri Mwami Mayanja gy'addamu taddamu gwe mukyala Lilian wabula addamu bannayuganda bye beetaaga okulaba. Mayanja nkoze bulungi nnyo agenze n'aleeta statement n'agamba nti Mwami Elias Lukwago
yaita bwanidde na kubwanwa kati bwulira mwami Elias Lukwago yafuna amaanyi simanyo njagala ngezeko okukimujjukiza nayimirira katuuti akaliko mwami Nalukola nga ye Lord Mayor wa kino ekibuga n'atayogera wadde n'ensonga nagi waka wempe North wajije myaka 15 wawa agenda okugitwala na lwansonga lwaki yalironze mwami Nalukola bana Uganda mwetaaga kyokulaba omwami ono nti ne mu DP yali azanya politics mwetaaga ki akabuzo kali mwono omwami nti olaba omwogezi wa front olaba omwogezi wa front asazizaamu cross ennene ku president omulamba ekibuzo kyange obwesige mu bwabujjawo gumu obwa president kitegeeza ne banna Kampala obwa Lord Mayor bali bali tebabumuwa take away even the president Mwami Sendagire omukulu wabanga Dr. Kizza Besigye wabanga ali mukomera for instance sorry to say era nsaba Katonda amugjeyo wabanga yali driver of the party yali badde president wa party tweyanziza nnyo Mwami Sendagire ekibuuzo ekyo Mwami Mayanja kamweda katono nnyo katuwe Mwami Mayanja kya Mwami Sendagire tekineewuunyisa background gyava bino tebirabwangako ekibiina ekiri military ng'ate kisaavingibwa one visionary man they can never you tosobola questioning bikolwa bye Mwami Sendagire okuddamu ekibuzo kyo Mwami Sendagire yali militant nkukakasa nali badde sigirimu Mwami Mayanja Mwami Sendagire nsaba tuwuliziganye kuba programu ene eriko abantu abenjawulo balaba nga Dr. Stella Nyanzi Andrew Irumba let me conclude by saying genda maaso nti ffe tuli mu byobufuzi tukkiririza mu demokrasiya omukulembeze taba obsolete ffe tutwekanya amaaso ku birungi by'omuntu tukkiriza nti at one time omuntu akola ensobi once upon a time twakulembera abavubuka ne tugenda mu meeting ya TDA ne tujje Dr. Kizza Besigye ng'akaaya n'awalira tumugamba ogenda sebo yeffe so Lukwago akola ensobi era ffe abamutegeera ffe tusobola omugamba ku nsobi ye okitegedde ffe tusobola omugamba ku nsobi ye naye olw'okuba nti yakola ka miscalculation ekawempe maybe nga tali convicted enough nti ye mukulembeze w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina structures across the country nga decision ekoleddwa mu kibuga Kampala eina repercussion ku structures across the country tekitegeeza nti listen Mwami Sendagire nsaba we Mwami Mayanja ekitiibwa ate Sendagire nkusaba leero ndi mulwadde I wouldn't be on this show naye olw'okubanga tuli mu studio mpya mbadde ngamba nti Mwami Sendagire Lukwago olw'okuba nti yakola miscalculation ye tekijjaawo nti alina attributes mu areas endala atukulembedde bulungi nnyo ku front y'okugala court martial. You can't deny that. Atukulembedde bulungi nnyo mu kuregisteringa party empya. You can't deny that. Era no wonder ne bannakampala emitwalo 2 consistently basigala buli bababuuza ekibuuzo baendoosinga Lukwago. Okay. You get me? Naye ffe olw'okuba nti tuli democratic n'omukulembeze akola ensobi era tuzimba mechanism ey'abatali abali wansiwe okumulaga nti sebo wano totambudde bulungi nkukakasa nti Kachanga incident eyebaawo wabaddewo efforts nyingi nnyo elders committee yatuula ne bapininga Birigwa national chairman owulira and there are many things that I've done naye kati bano bamanyira nti bwe sikanya na muntu afuuka mubi ntandike kuba Mwami Mayanja nsaba ensonga eyo tugikomyawo nzire ewo Mwami Muwonge njagala malirize n'akantu akamu ku nsonga Muganda wange gyayogeddeko nze nsuubira nange yinza okubeera a small miscalculation era abakulembeze bateeka okuba nga baliwo okugambwako bw'osoma akatabo ka Miriam Matembe akuga nti nakyemalira tebazaala muzaale nakyemalira ajja afoomingibwa bufoomingibwa olw'ebyo by'abayitamu era mu nsika akootinga ng'agamba nti walingawo embeera ey'abantu okwagala okutuula babeeko kye bateesa naye abamu ne bagamba nti muzeeyi anapanga nga bo waliwo abalowooza muzeeyi anaabimala so nsuubira nti mu mbeera eyo Lord Mayor yali ayina okutuuza mutazindwa
ne boogerezeganya oba Mutazindwa n'atagenda kujjayo mpapula ne bakulembera nga bagenze ne front yemu kubanga at the end of the day Mutazindwa okubeera mu kalulu ate Lukwago n'agenda eno idea kyali ki distortinga his political credibility ne political influence ye mu Kawempe idea kyandibadde nti bwe bandibadde baagala ogenda ku meeza it would have been done earlier before okulanga bayinza okutambulira wamu. Mwami Muwonge nja kufuula sekanolya ku kibuuzo kino mu 2026 gye tulaga olaba ebintu nga bino okubaawo nti ekibiina omuntu akkiririza mu kibiina kye nakikwatira kaadi oba nakikwatira bendera naye ate abakulembeze mu kibiina mwava ne bawagira gwe yalibadde nga opponent bwe bali mu lwokaano bwe bavuganya mu lwokaano 2026 olaba ebintu nga bino nga bigenda mu maaso oba nga bibaawo bijja kubeerawo kubanga kyenjagala tukkanyeeko ebibiina byonna across tebizimbye kitwandiise institutionalism. Omwami omu eyayitibwanga Socrates mu filosofa ye yayogerangako ku kintu kye bayita ekya philosophy king nti wajjanga kubeerawo omuntu ayina capabilities ez'enjawulo akulembere abalala era bw'anaakulemberanga abalala ajja kubeerangawo paka. Bafilosofa abalala bwe bajja ne bainventing embeera ey'okugamba nti filosofa eyo yali nfu nti omuntu bw'abeera mulungi oluvannyuma lw'emyaka 10 emyaka 2 bw'afa muyinza obutafuna mukisa guddamu kubeera n'oyo muntu ng'ayina capabilities ezo ng'oli z'ayina. Abantu bagamba nti ke kaseera okwembulesinga embeera gye tuyinza okuyita eya institutionalism nti tuzimbe ebitongole abantu bonna bajje nga bafiitinga mu bitongole ebyo nti Viana ne bw'anaaba ayina obuyisa bwo obubi but because there is an institution bw'anaagenda mu institution ajja kuvaayo ng'amanyi institutional values era ajja kuzitambuza. Ne bw'otunuulira organizations zaffe biti opposition biti government wakyaliwo embeera eya individual syndrome ekyaliwo naye nina okusanyuka munze nti ebintu bino bwe tunaagenda nga tubyogerako embeera ejja kgenda mu maaso ng'ekola ki ng'etereera. Bwogezaako okungamba akalu kano ke tugenda mu 2026 akalu ke Kawempe ke twavuddemu kunzi yabadde precursor ku ki ekigenda okubeera mu kalu ka 2026. Ebbugumu olirabawo ebbugumu ligenda kubeerawo n'okusukka oba terinaba ebbugumu ligenda kubeerawo definitely kubanga oluvannyuma lw'emyaka 5 waliwo abantu nga bagenda kulonda mulundi gwabwe gusooka. Yes. Mulimu abantu obanga balina aspirations ez'okwesimbawo mulimu ebintu bingi ebigenda okubeerawo era forces ezo bwe zinaagenda ewamu ebbugumu ligenda kuvaayo naye ekyabadde Kawempe bw'okigezaako okukikoloretinga n'ekyo ekigenda okubeera mu 2026 ekituufu kugenda kubeera kufa. Ndaba Namukadde nga tainaayo kirala kyonna tainaayo kubanga waliwo omuntu gwobeera naye n'ogamba oba azze mmeeme n'awuliramu ekyakisajja kikulu era bw'olaba ne puroguramu ze bw'olaba n'engeri gy'ali okuteeka abantu mu magye baliteeka abantu mu poliisi bateeka abantu mu pulizoni bali kwetegekera kutererizinga bannayuganda byebimu ku bintiisa. Naye ebinsanyusa nsanyuka nnyo abantu ababadde nga tebali mu alena y'ebyobufuzi okulaba nga nabo bagenda mu maaso n'okweyungamu okulaba nga tuyinza okwongezaayo eddoboozi. Lwe twasemba okubeera wano nakugamba ekintu kimu nega nti nsaba nnyo forces zinene ez'enjawulo zeegatte ng'obudde bukyali. Mu kwegatta ng'obudde bukyali waliwo ensonga
nze Vianney zenzize ngamba nti tuyinza kulinda zituke mu 2026 ensonga z'aba political prisoner ensonga z'aba Dr. Kano Kiza Besigye ne Abedi Kamulegeya Nero Nikiza nsubira ensonga zineno zandibadde nga tuzidiringako nga tuzikolako kati nato okwegata okuzenga kubeerawo mu mawulire era oluvannyuma nga tulaba buli omu akutteerirye bwe twali mu kalulu nga twakamaliza kalulu ka 2021 abakulembeze okuva mu bibiina ebyenjawulo abali ku ddoolwa obwa gavumenti bateeka ekiwandiiko bateeka emikono ku kiwandiiko ekyokuba nga bakolera wamu biseera ebyakalulu naye tetugenze okulaba nga kirabikanga okwali okuwudiisa bannayuganda nti akalulu kazzenga katuuka nga buli kibiina kirinawo candidate waakyo naye nga ate baali bakkaanya bakolerenga wamu waakiri basimbewo candidate omu tulaba birala bye bigenda mu maaso ekisinga okubeera ekyobulabe kwe kubanga eggwanga lineeno tuli zero wiyinze ne tulowooza nti lyNRM eggwanga lino ne tuli zero winga ne tulowooza ya NUP oba FDC njagala okubeera wano okukubira omulanga bannayuganda bonna ebitongole by'abannayuganda byonna mwe tuyinza okwegattira ndi musajja mukatuliki awaliwo we twegattira amaloboozi gaveeyo ndi musajja muganda abyankole obukulembeze bwankole obukulembeze bwa Kigezi obukulembeze bwe Kasese obukulembeze bwe Madi baveeyo bafulumye eddoboozi limu eggwanga lino temuteekwa kulirekera bulekezi ne tugamba tulirekedde bannabyabufuzi era bino ebigenda mu maaso bigenda kusuula mu kyolabe Sudaani kubanga ensonga abamu baasalawo bazirekere bannabyabufuzi bazimalirize ebitongole nga Elders Forum ze wandiise episcopi leaders abakulembeze ab'amadiini abakulembeze ab'obuwangwa okulaba nga akaseera kaneno be banditukumye n'okutulaba engeri gye tugenda okuyitamu mu lutabaalo naye bw'olaba silence eno ate yeeyongera okumalamu amaanyi mu kalulu k'ogendamu kubanga ndabanga forces ezimu ezirese aba PFF bagende mu maaso n'ensonga zaabwe naye eggwanga bwe lisaanawo abasaanawo ekisinga okubeera ekibi bano bannabyabufuzi bagenda kulinnya ennyonyi badduke abali mu NRM bajja kudduka abali mu NUP bajja kudduka abali mu PFF bajja kudduka n'abali mu FDC bajja kudduka kati ffe ba Vianney atalina passport atalina kyayina ffe tugenda kusigala mu lineeno eggwanga kitegeeza tuteekwa okuteekawo embeera okulaba nga tusigaza kye twandiise eggwanga n'amaloboozi gano okuvaayo kubanga bw'ogezaako okulaba political trajectory entambula gyetambulamu olaba nga tuli near to a political kyoyinza okuyita political turmoil okulaba nga tuyinza okufiirwa eggwanga lineeno okubeera nga waliwo abasuubira nti ffe tuli marginalized naye tetujja kwogera ntera nnyo okukuwa ebyawandiikibwa n'amawanga amalala we gazze gakola bw'otunuulira eggwanga erya Kenya bannabyabufuzi newankubadde balina bye baakolanga naye n'ebitongole bineeno ebikola society eyawamu byafulumanga amaloboozi ne gagezaako okuzimba Kenya weetuuse sijja kugamba nti nayo etebenkedde naye essaawa zino we bali wandigamba nti batusingako ebigere 3 4 5 mu maaso mu bineeno byonna ntera nnyo okugamba nga tuli mu biseera bye wandiise ebyolweggolo lya Mwami Museveni kubanga God forbid Mwami Museveni emyaka ejja tagenda kubeerawo eggwanga lineeno natural factors zigenda kumutwala naye bwe zimutwala Lilian wali otuddekaawo n'olowooza Mwami Museveni ng'avuddewo ng'eggwanga likyalinga bwe litambula tuyinza okusigaza eggwanga bwe tulabanga mutabani we CDF awakula entalo eri ne munda mwennyini nga awakula entalo ku bajjeno nga bwalaba nga awakula entalo ku magambo Peter Erweru olaba nga wagenda kubeerawo ekintu ekigenda okuvaamu fe okufiirwa eggwanga kikye tuyinza okukola
kwe kwongera okupushinga gavumenti eno n'okulaba nti tuyinza okusigaza ekisinga obukulu eri eggwanga kubanga bw'otunuulira embeera gye tulimu essaawa zino eno Lilian bw'ebanga tekweraliikiriza bino byonna muyinza okubyogera ne mugamba nti enguudo bali kuzizimba ne mugamba bazimbi eza waggulu naye obutabanguko we bujja ebyo byonna tebikola ki tebisigala. Njagala nzire ewa Mwami Sendagire. Mwami Sendagire ova mu kibiina ki NRM newankubadde nga waliwo obaolyawo obukuubagano obumulumulu obuli mu kibiina ekyo nakyaleetera n'ekibiina okuba nga wamerukawo candidate ali independent newankubadde nga yali ava mu kibiina ki NRM. Embeera y'ebyobufuzi nga bwegenda maaso ssaawa zino olowooza tetugenda kulaba independents bangi mu kalulu kano ke tugendamu nti abantu balinga batandise okuggwamu essuubi mu bibiina mwe bava? Okusookera ddala kibuzo ky'ombuuza kirungi nnyo naddala eri bannayuganda okufuna amakulu gaakyo. Akalulu kano kagenza okujja by elections za Kawempe North zigenza okujja zibadde zitulekedde oba na predictingako lumu ku TV oba nalina wano wennyini ne mbategeeza nti nno akalulu oba by elections ze Kawempe zigenda kubeera determinant nnene ku kalulu ke tugendamu mu ku answeringa democracy ow'eggwanga. Kakati ngenda kusooka kwogera ku kya NRM munda nti NRM waliwo by elections ekisoro era candidate eyasinga yali mu primaries no candidate eyasinga yali mu primaries yawangulwa rather gwe balonda candidate owa NRM yawangulwa eyajjanga independent naye nga ali NRM leaning n'awangula naye ng'ate babalabulirawo system bagirabulirawo chairman w'ekitundu yagirabulirawo mukulu mateke naye tebawulira ate nga kisolo tumutegeera bulungi. Okay, kakati Kampala naye wabaddewo determinant nnene naye nze ngenda gamba wenti nga Kasirye Sendagire Muhammad because eno Kampala enkwatirako ddala ate nga Kasirye Sendagire Muhammad agenda okujja kuba Lord Mayor ankwatirako ddala kugumba. Okay, wentunuulira mwannyinaze Kaladi. Okay, perhaps yalina perception eyo yemwe yali ekisoro osanga mu ye yalinamu okubuusabuusa ng'oba oli awo agamba nti NRM oba oli awo tebajagala kimala bwe batalonda oli banaalonda nze onteka kyenkugamba kyokka ate ne NRM nayo mwannyinaze Nambi kuba natambula naye ate bombi nayogera nabo nga Sendagire bali buvunaanyizibwa bwange kuba njagala kujja kuba Lord Mayor. Okay, weesanga nga Nambi ebimu ku bintu byentunulira nga Sendagire okay oba oli awo bya miscalculatinga ye NRM okujja registration nemulaga nti no mu Kawempe tulinamu enough numbers bakumalira bumalizi okuyitawo simanyi mmeka ze baspendinga naye okuspendinga sente nyingi mu kalulu kuba kudinayinga democracy mu bantu. Okay, nkaddemu okuspendinga sente nyingi mu kalulu kuba kudinayinga democracy mu bantu. How? Ontegedde? Kakati eyo nga tuvuddeyo ne mu NUP yenyini baba denying batya democracy nga baspendinga sente nyingi mu kalulu. Okuspendinga sente nyingi mu kalulu tekyawukana na muntu akutte fimbo oba akutte migo kuba bantu kugezaako kusuula mulala. Okay, onteka kyenkugamba sente ziina ekifaananyi ekikyafu kyekiteeka mu kalulu weewaawo nga amawanga amalala agatusingaku nago gakozesa sente. Otegeera democracy yalibadde nti omuntu yaliwuliriza omukulembeze okusinziira ku kyaleeta ne bamuleeta okusinziira ku kyagenda okukola. Kimu ekyokubiri nze nga wenkugambye nti Sendagire nali the president lwe yagenda okucampaigningira candidate oba okumuwa flag naliwo era nali wali eri nali mabega wa prime minister. Onteka kyenkugamba neweesanga nga bambi president yavaayo n'alaga abantu b'e Kawempe biki bye bagenda okukola ate nga kyamazima oba oliawo singa baali bawa Nambi weewaawo nga NRM tukyabatadde mu kooti oba tugenda batwala mu kooti mu mbeera eyo naye singa baali bawulunda Nambi oba oliawo by now enguudo ezimu zaalibadde zitandise okukolebwako neweesanga neweesanga ng'abantu b'e Kampala abantu b'e Kawempe. So does it mean nti abantu abalonda opposition tebagenda kufuna? No, tekitegeeza bwe kityo. President yavaayo n'agamba kino njagala Lilian ate tukitereeze bulungi.
president yavayo n'agamba nti abantu bemundeetera ekifo ky'okujja kugamba kubanga is the chief minister of finance okay ekifo mulimu abantu bangi nnyo abali mu opposition naye nga basobola okugenda ne bagerezeganya ne government abantu babe ne bakola ki ne babawa president ebimu tabimanya oteka kyengamba abakulembeze katono nnyo mwami Sendagire mu kulonda kuno kwennyini statements zakolebwa nti mulondo wa NRM olwo mujja okufuna obuweereza mu kitundu ekyo njagala nkikubuulire does it mean nti abalonze opposition tebafuna buweereza president statement yali clear tena njagala nkikutegeeze n'abandaba president tasobola kuvaayo kugamba nti mutalonde NRM temujja kufuna buweereza president yali so clear n'agamba abantu bemumpeereza tebatwala initiative kujja gye tuli kubawa buki kakati omuntu avayo buliza Lilian kadakasagala nkamisingi abalonzi ab'ekibuga Kampala n'abo opposition kwe batambulira tebatambulira mu service delivery bantu kuba wa services abalonzi ennaku zino mu Kampala n'emyaka gyonna egibaddewo surprisingly bo question yabwe ebeera ya justice kinyogerereko justice obwenkanya listen bubeera ku justice bubeera ku equity ontegeera bubeera ku transparency wesanga nga abantu b'ekibuga obuweereza butambulira ku governance ya government kakati buvunaanyizibwa bwa NRM ne government eno okuvaayo okulaga abantu okubaleetera trust oteka kyengugamba nti ddala Uganda erina just ddala Uganda erina equity if once NRM does that there will be no any statement opposition gegenda kozesa onteka kyengugamba chobola banga right now just a minute just chobola banga sawa zino nsaba tuwuliziganye yesebo muganda wange ekisookera ddala gavumenti enkola gyekolamu ebeera nekyeyita budget call circular minister wa finance through PS bafulumya budget call circular nga basindika ku magombolola ag'enjawulo amagombolola nga gateekawo kyoyita budget conferences nga gayita abantu ab'ekyalo abeesudde tugize nga wulaba mu kawempe bwe bamala okubayita babawa priorities zaabwe priorities ezo bwe bamala okuziwandiika kanso ng'eziyisa ng'eziteeka ku sitewolo basayininga busayinizi ezo gundi zonna nga zigenda paka wa mu parliament balocating funds si kituufu nti ebintu bino baba tebabimanyi abantu ensonga ze bazoogera era ne zituuka kati kye tulina okukola ku addressinga kunoonya lwaki ateeka okuimplementing nga taimplementing neyanziza nnyo kakati ensonga yange webale nnyo ssebo kakati ensonga yange njagala ebeere clear tunuulira motive y'abalonzi lwaki baalonda Don't nti abantu bagenda kuvaayo bakugambe nti nze kasita batukola enguudo kasita batukolera kino ebintu byaffe bijja kuba biteredde naye NRM ebaddewo gino emyaka gyonna I want to assure you Uganda eyalulisiwa eri kati onteka kyengugamba rather questions katula mwami Lukwaga abadde nga atutwala abadde nga atutwala okujjawo guno omulundi ogwa 2026 tagenda kusawula Sendagire kubanga mwami Lukwago ye yeekwekera mu doketi yakubanga is a lawyer yamanya nti n'abalonzi tebabuuza manifesto ye yamanya nti abalonzi tebabuuza biki byagenda bakolera yeekweka azanga bigamba bannakampala no listen waliyo okugamba abantu nga you are lamenting mwami Lukwago inaku zino mu council alinga chief auditor otaka kyenkugamba always aliwo auditing what is in council rather yayina manifesto gyayina okutuukiriza we are not seeing his leadership today ku kibuuzo kyenkuweereza ekya namba z'aba independence okubanga zeeyo abantu baluzinze trust mu bibiina namba z'aba independent zikozingibwa administration za parties eziriwo wesanga nga mu NUP tulaba nti NUP tulaba nti muganda wange Vianney ali wano eno what Vianney is fighting for right now kyagezaako okulwana kugezaako butatuuka kyatuuka ku konya omwana gwe basibe yali mu NUP okay neyesimbawo ku NUP kyokka ate president we oba mwami Kyagulanyi nasalawo okuwoli gwe yayimbanga naye ennyimba gwe baava naye ewala onteka kyengugamba ye yasalawo kulonda dda nti gwe bayimbanga naye kyokka abaana abali mu struggle kati nga bano abaana abalwana naye abaana abastrugglinga abo teyina gwe yalabawo ate kalade onteka kyengugamba so kati kyegezaako okulaga kakati kyekimu ne bali I'm answering why people are coming in as in for independence ono mwami Vianney to me
he is a suitable candidate. Onteka kyenkugamba era NUP sibyogera nti lwakuba ndi wabula mbyogeranga mu Uganda ate mbaddeko naye mumpangaddeko naye. Onteka kyenkugamba ensobi gyakola kuma President Museveni. The rest is good. He's a good man. Onteka kyenkugamba. So wesananga NUP singa esuula omuntu a struggling this far. Ne mujja mu line ola interests entonotono ze twawulira simanya nsimbi simanya biki. Ontegeera kye kigenda okuleetera abantu abalala abangi okweyongera okuba independent. Brooke Williams wana kugambye nti Mwami Lukwago is doing a great job. Just government is not willing to work for the citizens. There is nothing like great job. Let them test other people like me. Gwe tumenye mbuno Mwami Lukwago beba mukuba settinga KCCA. Gochimani ntino yali muka gochimani mbuno bana Uganda right now kizibu nnyo okuvaayo kutegeera ndi Mwami Lukwago act ya KCCA be bagiteesaako mu parliament. Oshaka kyengugamba oli abadde ayogera simanyi Mwami Lukwago gochimani ntino abamu frontinga yali DP nze mweyitira taata Kizito omugenzi sebana Kizito mweyitira taata kubanga West Konkona nze bawa mu maka ga Sendagire. Onteka kyengugamba naye ate baba mutandika na baba muzimba yabasuula dda nayingira mu FDC nayuza kakati ndaba abanupu ayekukuutiriza ajja kubayoza beyabiri mu mukaaga tugenda kukyusa ekibuga tugenda kukyusa ekibuga. We shall change the face of politics in this country. Nayanzege Mwami Sendagire. Mwami Mayanja kansooka nkusomera comment eno. Onagambye nti please ask Robert Mayanja and Mr. Muwongembu, doesn't it worry them seeing NRM getting 8k votes in a city where you would think that city dwellers are civilized enough to see NRM's injustices? But if Kawempe people can still vote, if NRM people can still vote NRM, kati olwabeera wengo. Amanya yani? Brooke Williams Chikobeko. Njayanira omusinkanako. Kubanga endaba ye ku platform kwayimiridde kwalabira ebintu erabika efaanagana neyange. Sorry, no tumuhimise Norman yaweleza comment eyo. Nze nganze kimpa sleepless night. Owulira? Kimpa sleepless night. Togenda wala Kawempe. Nondera ku Basoga stage polling station A to M. Mwapa bine Ruzira. Mu kifo ekyo Robert Kyagulanyi yafuna obululu 273. Yoweri Kaguta Museveni nafuna obululu 85. Na stayinga ku polling station eyo nga njagala gezaako investigatinga vote pattern eyo. Nalaba ebintu 2. Nalaba abavubuka overwhelmingly nga baza okulonda. No doubt balonda Kyagulanyi. Nera nalaba n'abakyala abakulu n'abasajja abakulukulu. Mulayini baba basirise baba beewombeefu. Naye bamaliza bagamba olw'emirembe katulonde musajja ono. Kitegerekese. Naye nange nina okutya nti okusinziira ku exposure yange ku bantu abaagala ogezaako okukyusa. Regime webanga ekyasobola okufuna obululu obuli organic 8 mu constituency efaanagana nga Kawempe Kanana. Kitegeeza there is a lot that we haven't yet done. Era bw'obanga otunuddawo kakubanze mbadde saagala kutunulira Kawempe. Kawempe yalina ebizibu byayo bingi. It was an abnormal exercise ku buli muntu. Front byatutabukako abalina okutukulembera ko bakkiriza ffe tubakulembere. NRM ajogerera bimulemye okunyonyola asinga kwagala kunyonyola bya Nupu mwatali nti primary za NRM because one would argue nti Farida eyabeera imposed ku Kawempe kubanga mwala wa vice chairperson atakubwako kalulu. Therefore ina power okulagira electoral commission to do as he wishes. Tisinga yali candidate mulala. Oba oliawo NRM had a better advantage. Oba kyegedde. Ndi mukugezaako nange kwetegereza nti tusobolera ddala okuzimba capacity reducinga NRM naddala wano mu kibuga Kampala etandika okufuna obululu 13. Okuva ku era nze ebimu ku bizibu bye nnina ne benkola nabo ebyobufuzi
nze si discussinga byangu nze ntunula wazibu kubanga manyi nti opponent wabazimbidde ki amanyi kyobola basobola kudda ano tudiscussinge ne muganda wange Sendagire nti ku manifesto ya Lukwago kubanga honestly kirabika Lukwago bwe yalajja okwesimba e Kampala ono yali mwasayira amulwaki Lukwago yagamba bannakampala ekiki kyangu nnyo ayagala to restore rule of law mu kibuga era ng'agamba ti bw'oteeka when you put your ears to the ground emivuyo gy'e Kampala gyonna giva ku kintu kimu disregard of the law ababba ettaka ly'e Kampala balibbalwa kubanga mikwano gya Museveni nakugamba wano nti Ham shopping ground kati evaako question marks z'amataba nali mu kanso nga Lukwago abuuza nti bannange aba physical planning era abuuza physical planning director go approving a plan ya Ham physical planning director nga nange simanyi gye baagikubira ntegerekese Ham shopping arcade eyo empapula zaayo zonna ezaali zirina okuyita mu kanso kubanga jjukira nti Nakivubo bagita Nakivubo wo Memorial Stadium mu Kampala Capital City Authority Act ono gye yeesibako Lukwago gye yakola and I can say that affirmatively erimu akawaayiro akagamba nti ebifo eby'enkizo ebirina akakwate ku lugendo lwa Uganda baziyita memorandums zinaabeeranga governed by council council eneerondanga board of trustee era board of trustee yaliwo wabula ekyatuuka ku Ham board of trustee hijacking obuyinza bwa council neranga development plan nefuna aba approving plan negaba tenda ani anazimba and so forth and so forth ebyo byakolebwa Betty Kamyeranze kyovola banagano muyita ijiji kubanga ye kenyini teyekolangako audit bwe yali minister wa Kampala tufuna tutya development efaanana bweto nga teriko endorsement ya council so ekitusumbuwa olwaleero ankomye mu perspective Lilian tulekerawo okudiscussinga Uganda as if we are talking about era eya 2021 to 2026 oliko tuvuganya ye buli wajja okwogera gamba when I came here in 1986 it has been consistent continuous bino bye tulaba olwaleero bye bibala bya vision ya musajja mukulu kubanga president wa Uganda ababulako kati n'okufuuka Katonda influencinga n'enkuba okutonya oba obutatonya anyway so what has been the narrative from 1986 political parties are bad political parties divide people isn't it true nenga ye yasomako byayagala political parties are the vehicles or as amalgamating ideas to development wakitegedde era batwandi banne kiri kyogambye nti abamba lowooza nti ebibiina by'obufuzi byawulamu abantu no nkugambye kinnaza dakiyimbira ffe si bwe tulowooza nali ntegeera omugenzi Paul Kawanga Ssemwogerere yayimirira vehement era bye bimu ebyamuganda okusayininga constitution ng'agamba the right to belong to a political party is not granted by state nanti kati babiddukamu bajjanga ba independent lwa nsonga emu nti ebibiina by'ebyobufuzi bibadde n'omulaba ali constant ye Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu DP nga tagikiririzaamu he did not believe in the ideology of the Democratic Party naye yagendayo for convenience mu UPC yaliyo lwa nsonga nti President Dr. Milton Obote yamulabamu nga akategeera n'amuwa opportunity ntegerekese President Museveni obulamu bwe bwonna abadde alwana political parties kubanga political parties zidefining identity politics. If you are going to talk about development, you can't abscond from the question of identity. Kitandise okulabika nga abantu abatakyayagala ku associatinga na bibiina byabwe. Ekyo kikolera President Museveni era enkola ye eri nti owenaalemu ekisolo kankwesa ekisolo ate nga ne kampeyo kyawadde kaladi abadde ne sente za Museveni nga Nambi azirina era kaladi ye kati alabika bulungi musanyufu naye mukyala watu Nambi akaddiye mu bbanga eritalidde nnyo ebyobufuzi bino Lilian ne bannamawulire abaliyo buli we mujja ne mutubuuza about the life of the opposition political parties naye tochi ku NRM ruling party
nga ruling party eno ye influencinga 99% amateeka n'ebiragiro kwe tutambulira. Ndowooza eggwanga muli wa road deal. Ebibiina by'ebyobufuzi birina obuzibu. Waliwo emergency y'aba independents. Kitegeeza ki? Kitegeeza tinga eggwanga tugambye okuzimba yadde nga twagenda muri referendum eya multi party dispensation tetugendangayo nga political nga eggwanga lyaga etteeka lyatutwala mu multi party dispensation state negaana twagaana okukola okwawula influence y'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu buyinza ne presidency era ffe tetusasamalangako nga President Museveni adidde State House n'agifuula extension ya secretariat NRM na transactingayo partisan politics ng'ate ki era obawulira ano bagamba aba opposition babeera wa Museveni tugenda wa president si wa chairman we NRM maliriza na kino nti batuba twagala okugenda maaso lino ebbuku mulyolaba lyeyongedde ffe ba Democrats lisperinga doom lwaki buli house eri mu kavuyo. Museveni yalowooza nti bw'otabangula opposition political parties ole NRM lwefuuka stable. Kankubuulire akavuyo kali mu NRM kasinga akali mu PFF. Waliwo wembadde omuntu omu n'aga nti abe NRM batugamba balina abantu 33 ku buli kyalo. Tukwate Kawempe North by election. Kawempe erimu emiruka emeka? Omuluka guliko ebyalo bimeka? Ekitegeeza nti abantu 33 ku buli kyalo bali bawanguza Nambi. Kati n'abuuza abo 33 be bakulembeze baaki gye bali naye olw'okuba nti NRM a dictatorial regime it lives on political propaganda ono ajja wano n'aluddiisa abantu nti without an institutionalized framework osobola okuimposinga wiruyo ku system ne bweba nnungi era ye muzibe tasobola kukkiriza nti bameeya abazze babeera mu kibuga balina ebintu bye bakoze ki nti omwala gwe nakivubo guno ogututawaanya tiyali gavumenti ya Uganda yali single-handed John Sebanda Kizito nga Lord Mayor. Not Lord Mayor. Yali Mayor. It's okay. Namatika malala. Thank you very much. But by then Kampala yali under local government. Kati Kampala erimu authority. Eina minister atali wa local government. Wategedde. Nandisuubidde nti ba elites nga ffe abatudde wano. Bino bye twandiyambyeko okuyamba abantu okubannyonnyola bakole informed decision o endaitinge Lukwago nti takoze. Nga mu butuufu bwe twamuwa mandate ng'abantu ne state yamuwa environment and enabling environment to fulfill his agenda. Naye ate munnange mwami Mayanja tulaba abakulembeze abali badde basomesa bannayuganda bali mu kwerwana bbongabbo. Ekyo nakyo kiri created. Nakugamba Lilian, take your interest studying eggwanga nga liri mu bantu bayita bannakyemalira. President Museveni ne mukyala we tamanyi kyazzaako, you can imagine. Kati saasira ffe abaagwewo ogw'okumuvuganya era abatambula nga tulogootana tubuuza bakano kanaamukwatu bakano kanaamutegula. President Museveni bwe yafuuka the state bannayuganda yatuma opportunity wa gye tunaafunanga alternative singa Museveni abeera avudde ku mulamwa. Tuyina wano gye bayita National Leadership Academy. Njagala otunule mu kamera ombuulire ekola mulimu gwani. Is it a National Leadership Academy or an NRA training wing? Songa mu ggwanga twandibaddengawo n'ekifo abayayanira obukulembeze gye tugenda ne tukkiriziganya ku national values mwe mwandibaddenga muva ki programs ze tugenda okutambuza. Era mu National Leadership Academy the conversation will be an analysis of the ideologies that can develop Uganda. Ne tuli mu state erowooza nti omuntu omu yekka bw'ati Yoweri Kaguta Museveni yekka yategeera bajjajja baffe ebyabalemesa okugoba abazungu in the 1880s era abasekerera that they were swines, they were defeated. Yalina amagezi agavumye bakitaffe
okwaccommodatinga aba political swines obote n'amini era yalina amagezi agagenda okuliidinga bano ba Gen Z mu digital communication age. Kampita iteko mu comments abalayi baffe ze baweereza. Brooke Williams Chikomeko webale nnyo kubanga olaba agamba we should know agambye apparently Sudan has 12 million refugees in other countries. We should be worried about the future of this country. We should continue advocating for a peaceful transition. We should know that Sudan apparently have 2 governments. Libya, 3 governments. Somalia, 2 governments. And South Sudan, 2 governments. Because those countries refuse to have a peaceful transition. Webale nnyo mkulungu kubango badde olaba onagambye nti I love the way Mr. Sendagire is attentive as Robert Mayanja seemingly looks a teacher to Sendagire. I'm sure with his attention is likely to become a very good student. Bambi, thank you Sendagire. Bwato bwakusiimye omukulu Twaha Matovu webale nnyo nawe kubango olaba agamba musajja abadde ki tiabulako Katonda afuuke Katonda statement Mwami Mayanja yagikoze nawe bale nnyo kubanga obadde ate olaba onagambye nti kirabika Kaladi naye wa Nuupu according to Mr. Sendagire simanyi oba kituufu naye mukyala Kaladi wa NRM. So first as a comments eziriko naye nja kwebaza Mwami Peter Sabit bwe bale nnyo kubanga ate kuli nawe ogenda maaso n'okubanga olaba. Dr. Stella Nyanzi kuli ogenda maaso n'okubanga olaba. Omukulu Kasule Ismail tukutumiddeko nnyo n'abalala bangi abaliko era abagenda maaso n'okubanga balaba. Osobola okubanga osharinga video eno okutuuka ate ku muntu omulala naye asobola okubanga ategeera biki bye tuteeseza kuba bitukubaganyizaako ebirowoozo. Ona Brooke Williams ayongereko nanga nti people who support this regime, I don't know whether they are ignorant or naive not to understand that 40 years of looting is the worst catastrophe that has ever happened to this country. Ezo ze comments nsobodde okubanga nsomako. Tusigaze dakiika ntono nnyo okubanga tuwunzika. Mwami Sendagire Muhammad njala ntandike naawe okuwumbawumba omulamwa gw'olunaku olwaleero gwe bw'oba otunuulidde embeera nga bw'eri ssaawa zino Bannayuganda bayingidde mu mbeera eri ey'okwetegekera akalulu oba wakyaliwo ebikyabulamu oba bakyali mu ntiisa oba ekiwuggwe ekyali mu kulonda okwali e Kawempe North. Okusookera ddala njagala okwebaza aba commentinze ebimu ku binakugukamu mu binasoma mulimu information management. So okwetegereza Mwami Mayanja kulimu ebintu bingi. Nyinza n'omwetegereza n'atya n'okwogera bye yalyogedde kinakyo mwekiri. Naye nga nvuddeyo eyo Bannayuganda ng'eggwanga kaŋŋambe nti nno balemeddwa okwawula NRM ne bacandidates ba NRM. Kasirye Sendagire Muhammad wemba nga nzize nga njagala bwa Lord Mayor ndi memba mu NRM naye manifesto yange ebigendererwa byange n'omutima gwange ogunzi this heart that is pushing me okujja kuba Lord Mayor byange n'endowooza yange. Okay? So abantu democracy akyaganye okunywera mu bantu okwawula ideas ez'omuntu gwe bagenda okulonda vis-a-vis the party mwali ontegedde. Then waliwo n'omukulu awe ayogedde ku kya Somalia simanya Sudani abantu balina okukimanya nti NRM naye bwekituwe kyalibadde era njagala okumya Mwami Mayanja ne Mwami Vianney nti ffe Basendagire ebimu ku bitutuuza mu NRM si lwakuba nti buli kimu ntende wabula tulina ebintu bye tutunuulira ontunuuli okitegeera ne tugamba nti ku kigambo kya security oba oliawo ne President Museveni wali baavuddewo emirembe giribeerawo ne kitunywezaayo amawanga kino nkyogeranya tina kankyogere ne wano nga wempunzika amawanga nga South Sudan n'amawanga amalala nga Libya amawanga ago tegazimbibwa necessarily ku democratic grounds amawanga ago gazimbibwa ku mbeera ya militant era nge South Sudan kusawa zino ekibatawaanya they are trying as much as they can nga government eno yebayambako ya President Kaguta Museveni ebayambako okukuza democracy yaabwe omwana wa democracy. Okay? Eggwanga bwe libeeramu opposition nga bayina emmundu abo babeera opposition nga bayina emmundu eggwanga lituuka ekisaala libeera militant
Ochaka kyenkugamba kubanga baba bagenda kulwanagana buki bulwanaganyi naye wano tulina democracy nti byantu tusobola obutakkiriziganya naye ne tukirekera omulonzi okulonda Ssendagira oba obutalonda kasa Ssendagira babanga agenda kujja kuba Lord Mayor muleke muwulirize wulira endowooza ye gwokola okusala wola opredictinga ekibuga kyalibadde kitasinga Ssendagira yabadde atya then otunulye ne gwayogerako abadde Lord Mayor atalina manifesto for all this long wabayo n'agamba nti manya rule of law KCCA esobola okusuwinga oba esobola okusuwingibwa sibula abatulabye bituluma ng'eggwanga naye tebigenda kutumenya era it will never break us nze Ssendagira tekigenda kumenya kujja kuba Lord Mayor era bali babalonzi be balisalawo ne bagamba tetujja kumuwa naye okujja kuba Lord Mayor teri kigenda kutulobera kama mbaya ni mbaya neyanzege Ssaabasajja Kabaka awangale era nsaba bannayuganda bannange tugende ku mazaalibwa gwa Kabaka ka birthday run kiba kikulu nnyo tugende tuwagira Obuganda. Brooke Williams ayongereko nagamba again for the next election we are just going to legitimize the presence of Mr. Yoweri Kaguta Museveni. Though I don't discourage people from participating in that election, go and vote. Mwami Vian Muwonge. Njagala tuwunzeko omulama gw'olwaleero kigenda kumulemesa kuvuganya. Naye bana bate bamuwadde kadi ogenda kujja ovuganya ku Lord Mayor. Ekyo kireke. Akugambye nti Mwami Muwonge olwakadde mu dakiika ng'emu gy'oba okozesa okubanga owunzika omulama gw'olunaku lwaleero n'okusiibula abatulaba. Ekisookera ddala ekibiina ky'NRM kize kitulimba ebbanga lino eno lyonna ne batulimba nga bwe bali mass party ne batulimba nga bwe balina ennamba netwalabe nti balina nnamba bwe bali bawandiika enkalala zaabwe balaga mu kawempe balinamu abantu emitwalo aga 20 emitwalo 20 gonna nga gawagira NRM naye bwe batuuse mu kalulu bafunye kakaaga bafunye kakaaga ate nga batubba kakaaga ate ne baba ne beeyongera akanaana kati ne kafuuka akenda mu gazeti ate ne kafuuka akenda naye ebyo byonna tubisuubira naye waliwo obululu obutabalibwa batubba waliwo obululu obutabalibwa Pulezidenti waffe yatugambye tugende tuzimbe eggaali era Lilian njagala okutegeeza eggaali mu Nakawa twamala dde okugizimba ate bwe twagizimba twalekawo tulina nekyetuyita nti eggaali ennene tulina reserve force era reserve force eyo gyetugenda okukozesa okutambula mu bitundu ebyesuddeko era Lilian bwenkubira essimu nenkugamba nti ndi Busoga eyo muluuka ndi Jjinjaawo ojja kumanya bumanya natambudde ne reserve force okulanga tulina betuyamba okufuna constituency eyo nekisookera ddala eggaali tuzizimbye nga zirina discipline kuba tugenda kuyingira akalwa ka protest mu byonna byonna eggaali zino tuzizimba to resist unlawful orders nti tokeera bukeezi n'okwata emigono tandika kukuba bantu eggaali tejja kkiriza kukuba bantu awo wenyini wesabye osiibule mu Nakawa mu kalulu ke tugenda okugendamu ewe tuba tulinawo beesi y'amagye awo teri agenda kukoonebwako kubanga tukulyetinza abantu bwegiba migongo beetegese bw'aba adduyiro badduse ekimala era Lord Mayor wange ono bw'ojja okunoonyayo n'oleetayo akavuyo mu Nakawa abaana bajja kuba bakusaanyeewo Mwami Mayanja nsaba owunzika ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero weewaawo n'obubaka bw'obusiibula. Nze kati mu Africa nina icon bamita Captain Ibrahim Traore ali digital swave ansindikidde akamessage wano akagambye nti I have seen countries killing innocent protesters and they still call themselves a democracy. Simanyi oba bw'abadde awandiika emboozi eno abadde atunuddeko mu Uganda naye Lilian wano wenyini mu studio omusajja bamubuuza nti atugambye nti okwesimba ku bwa Lord Mayor kiki yadde wa NRM
nze bwe nali nsomesebwa about multi-party politics nalowoozanga nti political party etuula ng'eyita mu structures zaayo efuna issues z'abantu omwo mw'ejja manifesto era kikufuula gwe kaada w'ekibiina ekyo mulimu gwo to domesticate this manifesto okulaba nti eri relevant ne issues za constituency gy'ovaamu. So fe road mayor bw'abanga agenda kujja ku kalulu manifesto eba ya party ye n'agidomesticatinga okufaanana constituency. Eyo ye normal political party play. Oli takugambanga nti ndi w'ekibiina gundi n'ate manifesto yange be basezi ng'ate balokole. Kakati basebo ne banyabo Block Williams agambye ayina misgivings ku kalulu. Naye njagala kumuzaamu essuubi muga nti omulimu gw'okuzimba ensi teguliko leave, tekuli off. Ensi evolutinga kuva mu Stone Age bingi ebibaddewo. Singa waliwo generation yabeera scared of the challenges ahead of them ne giving up tetwandibadde wano. Tulina okweyambisa buli opportunity ze. Tugende kubanga nze kigenda okuntwala mu kalulu ngenda kubuuza abantu nti NRM ebafuze emyaka 4 yasuubiza prosperity for all ogaggawadde kyenkana ki. Nkomyewo report wano nti kubengabira basale abantu 18 b'NRM. Naye nga NRM yawangula ekisanja ekyalimu manifesto promise egamba universal free education. Naye abya basale abajja ewange ku buli 18 gubaguwagira NRM. Kati nze namaze dda naye nga nsinziira ku manifesto ya party. Saawa zino tugezaako okudefininga how does freedom trigger development. Era tugenda mu protest vote. Bw'obanga ki government tekikoledde myaka 4 tolinda bino bye bawoza mwamusemberedde nnyo yatugabirira kisolo esinga jinja. Mwamayanja ngenda kubanga nkuwunzikira wano. Mpozi njagala kutegeeza abantu b'Nakawa tibasebe ne banyabo tujja kuvuganya ku road councillor omuluka Luzira Butungo Butabika ne prisons gye batumye Nakawa East 3. Naddala nga tugenda mu protest vote zendoza anti front eyo sana commander neyanzege Mwamayanja mwami senda olwakadde katubenga tuwunzikira wano waliwo ambuuzizza nti mwami muwonga zaako kinga bamumye fulaga. Anyway ebyo bijja kuba byalunaku ekibiina bwe kinaba tekitadde kaadi sijja kujja kuvuganya. Neyanzega balabi baffe abalungi sigenda kubanga nsokkawo wano. Sigadde nze omumbejja Luwedde Lilian nebaza pano bwetambudde olunaku olwaleero ne ttiimu gye nkoze nayo mwami Mokose Arnold Anthony Jeremiah Mukiibi n'omukulu Ali alibawo kubanga tubatuusaako programu eno. Tusinkane omulundi ogujja obuwangwa n'ennono tugisibwa olunaku olw'enkya ssaawa 2 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Mbeere bulungi mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.